Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo nnyini ddala okubeera ng'ogoberera omukutu guno gwatanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno okwate ne kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna amawulire gonna nga bwe gajja kuba gakutuukako bulungi nnyo. Njagala kubanga nkuwa updates by'owuliddeko ne by'otawulidde obeere ng'obimanya. Genda mu comment section teekamu obubaka tubulire waawo osinzira okubanga woolabira mwenna abateeka obubaka mu comment section mbebaza kyemukola kya mutawaana nnyo. Leader of opposition amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi akiikirira abantu b'e Nakawa East mu parliament ayongedde okukola ate ebyafaayo ebirala. Olunaku olwaleero nga bwe nkuwadde mu mawulire agasembyeyo ayogeddeko ku nsonga ez'obuli bw'enguzi era n'alumba omukyala amanyiddwa nga Robinah Nabbanja ono nga ye prime minister ow'eggwanga Uganda amunnyonnyodde ku nsonga z'amabaati n'amugamba ali maaso ku maaso nti nnyabo mukaweefube w'okulwanyisa enguzi ate nga ffe abakulembeze ffe tuli enguzi abantu ba bulijjo tugenda kuba tubawa kifaananyi ki. Nabbanja anyiize n'agenda mu maaso n'okubanga ate ensonyi azifuula busungu n'ayogera bingi mbikuwadde oyinza okubanga obirabye ku Red Zone TV amawulire agasembyeyo obanga obirabiddeko ne ku mitimbagano emirala. Kati ate ensonga endala gye nkuleetedde finally honorable leader of opposition Joel Ssenyonyi abadde ebbanga ddene nga yeewala nnyo okubeera ng'ayogera ku nsonga zino eza Mathias Mpuuga. Ebibaddewo mubimanyi mumanyi ekyatuuka ku Mpuuga sente z'omuwi w'omusolo ze yatwala oba ze yali yeegabidde ne ba commissioners abalala ba parliament byonna mubimanyi. Honorable Joel Ssenyonyi amaze ebbanga nga tabyogerako amaze ebbanga nga ne bannamawulire akyabeebalamye nnyo ku nsonga eno era ekibuuzo kino abadde akigendako katono lwa nsonga osobola okutegeera position mwali nti yeyadda mu kifo kya Mathias Mpuuga singa anaayogera bayinza okukiraba nti nga oyinza okuba nga okitegeera naye olwaleero finale ayina ensonga z'ayogedde ngenda kuba nga nzikuwa wano oziwulirize bulungi nnyo. Njagala okutegeeza gwatugoberera ebiseera ebisinga bukiripu buno amaloboozi gaba wansi. Waliwo ayazze mu inbox n'angamba eddoboozi nga libeera wansi. Amaloboozi gano gabeera wansi kyova olaba nja kukusaba bw'oba osobola okwongeza ku simu yo kikole obeere ng'owuliriza ensonga eno ebeere nga tekuyitako. Ngenda kusooka nkuweka kiripu kano okawulirize then oluvannyuma nzije ate mbeere nga nkunnyonnyola ebisingako awo. Obuvunaanyizibwa bwankwasibwa nga leader opposition kulondola mirimu gya gavumenti to keep the government in check. Era Oweekitiibwa Nabbanja olumala omubongako era nga mutwalira nga mugamba kino ne kino ne kino kubanga bwe buvunaanyizibwa obwankwasibwa. Oweekitiibwa Nabbanja bane tulwanyisa enguzi era ddala eryalaali kulisisa wa Kyagulanyi kusomeramu nga sikutya ensonga ey'enguzi yagenda okusula eggwanga kugamba nti buli gwe tunaafunako buyino sente bwe zizibwa tujja kukola ekyo kirina okolebwa era muze mutulaba ensonga kubanga buyino twamufuna era naye nakkiriza ebintu bino biswamu naye tuleke okukikkirira nti ate kaakati manya abavuga abavuma kabaka naki tugebuzabuza abantu bakuluuza ku ssente nekwekala kwa kabaka. Kabaka talina gwe yatuma kumuswaza okuganda tuddemu ebibuuzo bannayuganda bakatubuuza ofuna omusaala. Ebigambo bya leader of opposition Joel Ssenyonyi obiwulidde bulungi nnyo. Ninawo wano olutambi olulala nalwo ngenda kuba nga ndukulaga kyolina okukola kwekumira ku mukutu guno gwa Red Zone TV. Joel Ssenyonyi ono amannya ge mu bujjuvu ye Joel Basekezi Ssenyonyi yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 20 mwezi gwa Desemba omwaka gwa 1986. Ayiwe twogerera nga alina emyaka 37 egy'obukulu akiikirira mu parliament akiikirira abantu ba Nakawa West luli nakugambye Nakawa East naye nga eri Nakawa West okuviira ddala mu mwaka gwa 2021 era nga leader of opposition okuviira ddala nga 9 officially yatuula mu office ene ya leader of opposition okuva nga 9 omwezi ogwa January omwaka guno gwennyini 2024 tannaweza mwaka tannaweza na myezi 3 yakamala emyezi 2 mu office ya leader of opposition naye bannayuganda balagiddewo essuubi lye bayina mu Joel Ssenyonyi era ebintu bingi nnyo bannayuganda bye basuubidde okulaba mu regime oba mu period eya Joel Ssenyonyi. Ebigambo byazayogera bingi bizze byeraga byokka kati olwaleero amaze finally n'ayogera ku nsonga ya Mathias Mpuuga Nsamba. Jukira bannayuganda bavuddeyo nga ebbanga ddene nga bawakanya nnyo era nga bavumirira nnyo ensonga y'abasajja bana bava mu DP Buloko okuli Mathias Mpuuga, kuliko Medard Lubega Sseggona, kuliko mukyala Betty Nambooze, alisti eno kuliko Muwanga Kivumbi,
kuliko Lubega Mukaaku ono newankubadde ye yava dda mu kibiina ekyo yagenda n'atagala n'akola ebibye ne bitagatta n'abeera nga bwakyo bwali. Kuliko abantu abalala bangi nnyo naye ng'abo be bamanyiddwako. Kati ebbanga lyonna bano badde boogerwako mbu balina missioni zaabwe, bajja ne missioni zaabwe, ate engeri gye badde bakukuta bannayuganda badde nga babimanya. Era mujjukira wano ku Red Zone TV naddala ku peegi yaffe ya Facebook nakulaga olutambi ng'abaana sayidi z'Ekabowa batikkula omusajja amanyiddwa nga Lubega Mukaaku enkofiira ya People Power baagimutikkula ku mutwe ne bamugamba ssebo toli wa People Power, tojja kubanga mutwe erimbikamu wano ate nga mukola ebintu ebirala sayidi eri. Kakati Joel Ssenyonyi olunaku olwaleero akalidde mu Mathazi Mpuuga mu mawulire nti bamubuuzizza amutegeezezza tulekeraawo okulya enguzi, tulekeraawo okukola ebintu ebyekisiru ate ne tujja ne twekweka mu mugongo gwa Kabaka nga twekweka mu mugongo gw'Obwakabaka. Leader of Opposition Joel Ssenyonyi bw'atyo bw'agambye. Jjukira Mathazi Mpuuga bwe yali ku CBS interview eyo mugijjukira, programu eyo mugijjukira, Medi Nsereko ng'amubuuza ebibuuzo. Medi Nsereko buli kibuuzo kye yamubuuzanga akirifaalinga ku Bwakabaka obw'ekitiibwa Obwakabaka bwazimba ebigambo ebyo ne musajja we amanyiddwa nga Abedi Bwanika naye yavaayo nga akulembeza nnyo ebigambo ebyo ebyokwekweka mu Bwakabaka. Bannayuganda bangi bazze babivumirira, bazze bakyogerako ebbanga ddene nga bagamba ekintu kino temujja kikweka mu kino. Kati ate ennaku eziyise ntono nnyo musajja oyo gwolaba Ssemujunganda naye avuddeyo emirundi mingi nnyo ng'agezaako okuwolereza abantu bano naye nga naye alina ekifaananyi kye yeekwekamu. Aba NUP bavuma, abaana bavuma. Kati nno essaawa zino njagala okutegeeza nti bamuwadde naye essomo wetwogerera nga bannayuganda batandise okuba nga bagwa mu lisiti y'abantu bano nti nogwe badde weesiga gwe badde beesiga okuli Ssemujunganda bannayuganda badde bamwesiga nnyo naye wetwogerera nga naye erinnya lye oba feemu ye oba kategore mwagwa kati bamubalira mubali ba DP Buloko abakabinja Kasuubi. Embeera bwetyo bweri wano ku Red Zone TV yonna tulina okuba nga tubikuwa obeere nga obitegeera bulungi nnyo amawulire gonna nga bwe gavaayo obeere nga omu ku abo naawe asooka okuba nga omanya ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Kakati olwaleero kkiriza nyongera okutegeeza ku baganda baffe bano aba Victory Construction Solutions bakwasaganyiza ensonga z'okuzimba. bw'oba oyagala okuba nga omaliriza ekizimbe kyo kyakoma mu kkubo weetaaga okuba nga okimaliriza ojja kuba nga ate obatuukirira. Oyagala okuzimbira ebinaabiro ebiri ku mulembe ne toilets ez'omutawaana ennamba z'essimu zeezo. Ennamba y'okkubako eri 0786 ate ennamba ya WhatsApp yeyo wansi eri 0758372517. bajja kuba bakwasaganyiza bulungi nnyo ensonga z'ebizimbisibwa byonna. bakolera tiles, bakolera sealing ez'omulembe, bakusobola okusibira tiles, basobola okusibira pavers na buli kika kya kuzimba kyonna ky'omanyi kye wali olowoozezaako. bamanyi n'ebyamazzi, basobola okukwasaganyiza ensonga za plumbing, oba oyagala kusimira mazzi, oba oyagala kudesigningira nsonga z'amazzi mu nnyumba yo, byonna babikwasaganyiza bulungi nnyo n'ovaawo nga buli kimu okifunye bulungi nnyo. PVC doors ne frames zaazo nazo baziyina bulungi nnyo era bw'oba nga obaagala ng'obeetaaza ennamba z'essimu zeezo kasita ozikubako ojja kuba obatuuseeko era ensonga bajja gikwasaganya bulungi nnyo. Tuwuliziganye mu updates eziddako. Mwebale kubanga mugoberedde Red Zone TV olunaku olwaleero ate n'ebbanga lyonna.